Spice Diana avuddeyo n'akakasa n'agamba nti no finally bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bannange ekibadde mu comment section kibadde kikambwe. Congratulations zibadde zifuuse congratulations eri mwana muwala munange ate Spice, wabula ng'ate Shiba naye akakasiza mu maaso awo, kw'ossa ate Rema n'Amakula nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Bampita Geminati sinza ku Geminati Yogi munnange nno ntandise ne Spice Diana. Spice Diana avuddeyoko n'ateekayo ebimu ku bifaananyi ebibadde biri mu gete nga munnange ate viral, wabula olwa posti oba olw'ekigambo ky'awandiise n'agamba nti no finally, kw'ossa ate n'ateekako n'akaweta. Actually ndowooza ogezaako okulaba posti eyo. Kaakati nno ebifaananyi bino biri mu kulaga wali nti Spice Diana essaawa yonna waliwo munnange ate ekijja mu maaso eyo, wabula abadde ayambadde gomesi nga bw'ogezaako okulaba. Actually bw'otunuulira engalo za Spice tekuli mpeta, gw'ogirabako emikono gyonna giigyo. Actually ndowooza ogezaako okwekkaanya munnange ate ebifaananyi bya Spice, naye nga ye agambye n'agamba nti no finally, n'ateekako munnange ate akaweta esayidi awo ak'obufumbo mu posti eyo gye nkulaze munnange ate esayidi awo mu bifaananyi, wabula ng'ate n'akatambi kano kw'ossa ate ne jjajjaawe ono yazaala maama we, era nga bw'ogezaako munnange ate okumulaba. Kaakati nno ekibadde mu katambi kano kibadde kiraga awo bali mu kujookingamuko. Spice Diana n'akolako ku action ey'olubuto nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi ako. Ye muyimbi munnange ate Spice, nkugambye byebyo munnange ate ebiri mu kutambula ku Spice Diana. Nja kubeera nga nkuwa munnange ate update yonna enaatambula ku Spice. Omukyala munnange ate Shiba avuddeyoko naye n'ateekayo munnange ate ebifaananyi. Kaakati nno naye obubaka bw'abadde atadde ku bifaananyi bino agambye n'agamba nti nno katiba ka bulungi munnange, nga bw'ogezaako okulaba posti eyo n'ateekayo ebifaananyi zipoozi muganda wange zibadde zookya okukamalako obumazi, era nga nabyo bibadde bikutte akati. So bw'atyo Shiba bw'abadde munnange ate ayambadde, era nga bw'ogezaako okulaba ka makeup wali gubadde ate muzigo mwereere mwana muwala munnange ate Shiba esayidi eyo. Inno ono yakamala okuvaayo n'afulumya oluyimba munnange ate Dale wali wonna bibyo bikyatambula, oluyimba ndabye nga lukyatambula munnange ate esayidi eyo. Ate nga nkongeddeyoko Rema n'Amakula yabaddeko ku mukolo gw'abantu abo, era nga naye ataddeyoko posti. Actually ndowooza amannya gaabo munnange ate ku mukolo gwabwe ndowooza ogalengera mu posti eyo. So bw'ati Rema n'Amakula yabadde anyumidde munnange ate kye bayita gomesi wali wonna. Ka makeup kabadde welo, era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba Rema n'Amakula bw'atyo leero naye bw'alabiseeko munnange ate mu ebyo ebifaananyi ebibadde bikutte akati wabadde munnange ate ku mukolo, wabadde munnange ate ku mukolo esayidi eyo. So kakasa nti weekuumira munnange ate ku Geminati Yogi, nja kubeera nga nkuwa update yonna enaatambula ku Rema n'Amakula. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze, ebisigadde byonna just bitulekere.